mwenna abadduukirira eno ye project oba ebadde project ya Nakaya Small Farm for Children. Tuba twenyumiriza nnyo mu butonde nga twesigama ku ekereziya ebuna wonna obutonde. So project egenda kuggalibwa. Tukyuse ekifo ekirala nti ennyumba nga bwe mugiraba ebadde ezimbiddwa ku bbumba. Mutwa gya Naakalya African Cement. Naye abalabe nga 23 omwezi gw'omusanvu yeyo gye mulaba yakumibwako omuliro. Nti plan mu bavubuka mubonabona n'okuzimba kintu kyangu nnyo kasita omanya ekyokukola n'ofuna omuntu omutuufu. So kati ekizimbe ekyo tukkiriza mu mateeka g'ensi omuliro gwali gw'amaanyi nga bwe mwalaba obutambi obuyise kigenda kumenyebwa. Tuddemu tuzimbe ekizimbe ekirala anti ogutateganya nti abalabe abakola ekintu ekyo ffe tukkiriza mu kusonyiwa twabakwasiza Katonda. Ekizimbe ekyo twakoze loosi ya miliyoni 25 naye nga ssente zaffe zivudde mu bulimi okwagala obutonde. So project eno Nakaya Small Farm for Children nze kamwa koogera mukwano gwammwe abazze bagoberera byenkola abasanyuka abamu bwe musanyuka ate abamu banyiiga. N'olw'ensonga ekizimbe ekyo tugenda kukiteeka ku ttaka. Abanaddamu okulaba abanaddamu okugoberera yenze mukwano gwammwe Ssalongo Ssengendo Masuuliita. Nakaya Small Farm for Children, Nakalya Bukadde Magezi Farmers Group, Nakalya Planning and Construction Service. Nga twesigama ku nnyaffe ku jjajjaffe ekereziya yakolanga etya ebintu byayo okuzimba nga akataayi. Ennyumba eyo mugiraba singa nkuwa plan yaayo eyinza okukulyako emiliyoni ziwera 45 naye ffe twagenda okumala okugizimba eyo loosi gye tukoze gye tubagambye miliyoni za 22. Kati omuvubuka wa Uganda okusingira ddala omuvubuka wa Uganda okuzimba nga akataayi. Akataayi kazimba ekintu kyako nga kaagala nga kamanyi kye kaagala akuume Mukama. Ssalongo Ssengendo owa Nakaya Small Farm for Children, Nakalya Bukadde Magezi Farmers Group. Project mu kifo kino eggaddwa.